tusanyuse okulaba mwenna mikwano gyaffe baganda baffe abamidiya abawagizi basponsa mwenna Safe-Coda, Coca-Cola Club, Fenon, Bukedde. Yes, we thank you again for loving our family. No kwagala nnyo Ugandan music industry n'okusigala nga mugiteekamu akasente nga mutukkiririzaamu. Eggwanga lyonna lyonna nga bwemuwulira nti concert bagiyita ggwanga mujje, tubakoowoola nga baganda nga muganda wa Dr. Chemeleon, omuyimbi empologoma ya Africa, atu-inspirinze, atuyigiriza kye tukola, akyusizza endongo eno. We owe him our support. So everybody come February 10th. Tubakola mwenna gwanga mujje tuyise gwanga damba banange. This is Dr. Chemeleon, sauti ya simba, sauti ya dabu, atakoga, atakenda, atatyambalana. Banange tubayita tuyimirenge gwanga tubewo Uganda and my country and the legend. Thank you. So kideashoite wawezo malizo okuvenevana good life nonga tubulye unako tusuubye ki endongo Papa. Bapita wizo manizo mujja kunsonyiwa ndi mu vacation ya senior wafo basitudenti kyamujja kungwakuka nimirire namo njagala okweyanza muganda wange Chemeleon nga sineyanza bigi sineyanza omuntu yenna kuba without Chemeleon singa siriwo wano, without Chemeleon singa tukyali mu kumatitata zemata nga tetubimanyi naye nga engeri big events lwagamembu ekivulu kyabakyala ate nankolagana ne Galaxy FM zina pozi bagitanikikonkono awo bambimbaniriza ngenda kuyimba nemaleyo nzirike nozirika era bambi mujje bange He's been in the business for the last 25 years. Company hili zinatandika nazo zaagwa naye ayimiriddewo ayise mu buwonvu n'obuga naye ki ekimuyimiririra the end of the day, it is the music for the soul. He's none other than the 43-old year Mr. Joseph Mayanja aka Dr. Jose Chemeleon. Bokoro bali bwese balaba nsanyusiddwa okukola ki okuwalaba kimanyi bwenna muli bannamawulire abatuusa ebigambo byaffe ebisinga obulungi bantu baffe nga sinneebaza mu bannamawulire abatuusa ebigambo bantu baffe nsobola obaza Katonda atuusa bonna buluma bwebaza nnyo lwansonga nti bangi nnyo ku bakwano bange bayimbi bannange tebasobola kutuuka ku lunaku lwaleero. Regardless, neebaza nnyo era sobola neebaza abantu nga mu mitendera gyammwe bwenze Katonda yennyini ne yantonda, neebaza nnyo famire yange yanguza, taata wange ne mama wange ne baganda bange Mule Palaso ne Wizo. Ffe tutambulanga famire. Palaso ayina ekibulu kye mu June nga 9 ine ekyange nga 10 February ekyawizo tujja kibagamba naye ffe kitukubiramu nga bamayinja family twagala abantu tweyagaliza ate tuli bamalirivu tula tukijja kuba kiba kinakola ki okubeera. Neebaza nnyo baganda bange Wizo ne Palaso mukwano bwe tuyire kino tuyitangana nga Palaso kiryambalala anange nyambuka Soroti, Wizo agenda oba UK anange Nzikiri agenda Eregu. Mwana tuli bamanyi bamayanja family. Abo nga mbaggyeko neebaza nnyo ba sponsors mwenna wabula buli ngeri mwa compliment ye. Neebaza nnyo big events kubanga ebyagambibwa nga tunakolagana nange byali bingi naye ate twamala okukolagana bigi n'afuuka family.
kyakabinya ekyo ndowooza nti Uganda erina ebigambo ebifutyanga abantu ne bateekawo embeera naye ate era sibanenya nange nduddewo nnyo nange nigavuga digiteeta wa music olwasula nakabiri emyaka 25 ekisinga okunyuma ennyo ntize Mukama yantonda waatera yannonda so neebaza nnyo Wabukedde Vision Group obugalo bannaye bananawe Bukedde beebaza nnyo nti tukuze ffenna actually mwansookawo naye mwampa emikisa gyonna Bukedde nga Bukedde terina wabuuze headline ya kabiri lwebadde ku mpapulo lwabwe nti Chemeleon birungi bingi mu birungi ne mu kumpaayiriza naye era still beebaza nnyo Vision Group ena bwena tutambulidde wamu beebaza nnyo Coca-Cola ebbanga maze ebbanga twamanya nnyo tukolagane ku partnership olungambo emiziko Uganda tukutwale maaso guno gwe mulundi ekisoose okukwatagana era mbaaniriza yentandikwa tetukomanga okwo beebaza nnyo aba Club Beer muli bakwano bange nga Bolajje B Kayemba sotanya kutanya mwenge wizo era family ya Club olwansonga lwabanywa Naye era family enki mubeebaza nnyo nabo bwanti mwanzikiriza mu mundi omulala mwebale nnyo babeddala Galaxy Nimrod neebaza Galaxy tuvudde lwere Galaxy ovuye ddala nga Innocent tukyali baana bato nafuka CEO mulimu empulungusi ezimu mbala era bimatiiko Galaxy mwebale kwagala Uganda music namuteeka ku level ndala ekibi n'ekirungi kirungi neebaza nnyo bayimbi bannange Bannayuganda mwenna kuba kino kisooka kukolebwa buki bw'omu bwenga nti gwanga mujje bakwano bange tuyirire n'endongo eno emyaka mingi before so many of you came siina bwe nnyoma mwenna muli b'amaanyi naye lwe tunaategeera tutambula wamu ng'abantu tubirafuuka abantu ab'omutawaana mutegeera naki mubeebaza nnyo nnyo mwenna bayimbi bannange abali eyo mwenna sijja kumenya manya bijja kuleeta emitawaana bagyenagatituwanirabire naye generation yange ne generation eyansookawo ne generation eyaddawo neziriddawo mwenna nga tuli mu fraternity music beebaza nnyo Chemeleon tutambula mu ndongo ki emu neebaza mwenna babuloga Chemeleon nga bayakulwansonga mu society esinga okutambula naye nga tutuba world recognition bakwano bange baagala nnyo babuloga mwenna in the right way or in the wrong way kubanze nebopandikako ekibiira nzigandi kyaliyo neebaza nnyo Bamayanja family border byayogeddwa bingi nebalaga owa boda nebalaga biri naye buli mu mbeera yonna mu buli bizinesi mubeeramu omuntu omu akyafuwaza banne ne muyira soza eza music mwebali oba mwetuli namwe mwenna gye mubeera omuzungu gwaba naga nti nnyaanya emu ebino n'ennyaanya zonna Mayanja family border gye muli baganda bange saagezaako ga nti buli baboda mubi naye tulongooseemu mu nkolagana yaffe wakati w'abantu n'ababoda neebaza nnyo aba safe border mwabali kujjawo boodi ku lwansonga munneeyimiridde mu mbeera emubeendala bwe baba safe border bategeeza nti boodi ey'obusigika boodi ey'empisa boodi etakuluusanya bantu boodi ew'omulimu respect bakwama bange nsanyusenyo balaba on board ngenda kyalo olimerabire nenalala doma respect omukyalo yakola ku bintu by'ababebi ticket collection webalanyinayo kuba nti olimu wamu mu ggwanga mujje lwansonga nti abaana be mwambaza bwe baana betukolerera ekyo kyakabi nnyo okulwansonga ekiraga ekitiibwa ky'omuzadde enyambalo yomuki y'omwana neebaza nnyo myaka ensuso Steve G ne Feno
bwe twatuulanga bina tebinabeerawo bambuza ogenda kukola naani nga bina tebinabeerawo okwano bange eno si competition eno si competition buli omu ayoye waliwo abajja okuyoya kiri ekigere omulala ayoya amatu omulala ayoya olubuto nebaza Fenon okuba tuli ku lugendo lwe lumu lwansoma Steve G mukulu wange njakuwa Israel Steve G olwagayi ba Fenon Steve G ebayibya bansookawo ebampa chance Steve G yabanga mu America mu mwaka about 1998 nga wakomawo Steve yali muyimbi lwakuba namukubemu banadduka Steve yabanga mu America ng'alina music we najja bwe yabanga addayo nanga Joseph eno tracksuit ekkolera nangabira era bwe nasalawo ga nti gwanga mujje nalonda okukolagana n'abantu tambe nabo luki olugendo naye nga nti Steve G amagye envudde era amagye endagagamego okubira omala waffe sijja kulwawo nnyo mu mboozi yange genda kwebaza omuntu asembayo mbawuli ensonga yange nebaza TV station zonna NBS, NTV, KBS, BBS zonna amanya sogamalayo mwebali nnyo okutuusawo obubaka bulungi bw'ennyimba eri abantu obwe tuyimba mwebali nnyo mwebali ddala simbayo kwebaza Mr. Joseph Mayanja nze kenyika makoogera ojja kumbuuza lwaki emboozi empanvu kuko oba enkuulya bempiseemu okusigala nga ze Joseph Mayanja abamu babi abamu baakita neebaza omwoyo gwange Katonda gwe yampa okuba nti musajja muvumu ebyogeddwa bingi ebikoleddwa bingi obunyomi bungi naye nze nnyimira ku mazima na bwagazi awo ennyimirira ebinema nga Katonda nsuliraako ne kamwange nansulirako naye nange ndi musajja muvumu kulwasonga sipoowa bakwano bange nagiyita gwanga mujje ekitagiisa gwanga mujje guli guba mulanga waliwo omulanga ogw'essanyu n'omulanga ogw'ennaku okugeza nti oli asobola okugula emmotoka ne bagamba mamapiki kugulika emmotoka gyaba oli naakuba enduulu ng'enduulu zaki za ssanyu nobeera nobakuba enduulu nga zababbi wali omutawaana ono gwanga mujje guno mulanga gwa ssanyu bakwano bange mumpagidde okuva omwaka 1999 tutambudde olugendo tusomoozeddwa naye kyesijjanga kumwaka tubayimbira muziki aligasa eggwanga lyange muziki yeeyimirira abantu bange siibangako obuseebu era ekyo sirikikola yakuyimba muziki nga balikeera ne bamuwuliriza baliga nti wansirindi Joseph Chemeleon bakwano bange olugendo lutambudde lusaanye tujaguze ffenna kuba bwe mba mu buzibu ne bafaani bange beeraliikirira baga ne bane Joseph anaayitawo awo naye tutambula ki sipiidi emu bwe biza mu ntegeerera naaliga nti erina sensas kuno kulinga kubala buwagizi bwange bwe natandika okuyiba mu 1999 maybe bwe nali nyimbira oba nali nfumbira ekyokulya mwali biliyoni emu kati bayinza kuba 2.3 ngebe egyenfuba tekyakola ki tekyagala bakwano babiri ebyo bibiri mujje twagalane nga bawagizi ba Joseph Chemeleon ne Mayanja family mujje twagale Uganda music mujje tutandika olugendo luki agulala bakwano bange baagala nnyo mwena nze siri malayika ebyaddema byaddema naye alhamdulillah bwe yatuwa okuyimba oyo looya waffe nga Mayanja family ye looya wange nze gwenyina bwendabanga munkalubirya amaze nga nyiimba ate nja kuyimba paka bakwano bange bwegenyini abaana bamulimulekera munsi yulenzi benge nayigira okuyimba mwena bakwano bange bandaba bayita ku ggwanga mujje eno si show eno si concert kino si kivulu eno experience jangu onyimire Chemeleon we mutambudde naye jangu bingi bye bategedde no bayirewo
naye sijja byasanguza nja kusembyayo nanebaza muzeeyi Mayanja ne mukyala Mayanja beebale kwekuuma beekuumye ne bakuumiramu abaana baabwe ne bakuumiramu naye nga ekisinga obulungi kyonna kyonna nti Mukama kyatulonda obusobozi n'amaki n'amaanyi teri muntu agenda kukendeeza maanyi gange ku lwansonga nazaalibwa bwentyo nazaalibwa ndi muyimbi nazaalibwa nina obubaka Katonda bwe yampa ntuuse mu ggwanga n'abantu olwo olugendo genda tutambula mu buvumu mwenna mbayise ggwanga mujje mbajjukiza nti obudde buggwa ku bayimbi nange mumpiddeko emirundi mingi bakolano nga bandaba twakyusizaamu sipookinyabo gigulawo ssaawa 3 Joseph Chemeleon abeera kutuka ku stage ku ssaawa 2 zennyini essaawa 4 zitumala okutuka mu ssaawa 6 nga tunywedde ekikola ekigwanidde si ekimala ennyimba nanga 5 ekimala mwenna bakwano bange bayise eggwanga mujjeero konsati gidediketingira eggwanga lyange tubeere bantu balungi tweyagale tukuume eddembe for peace love and unity si mukweyawula olwokuba oli ali mu political version eno simanyi oli mu Nyankole simanyi ono Muganda eno concert ya peace love and unity ye dedication yaali I dedicate my concert for peace love and unity for Uganda kama bange leje akalulu akamanya ku Dr. Joseph Chemeleon era ka Dr. Joseph Chemeleon ebibuuzo tubigenda beera bingi nnyo